Essula ey'ekkuminessatu. Ku lunaku luli oluzzi luliggulirwa ennyumba ya Dawudi n'abo abali mu Yerusaalemi olw'ebibi n'olw'empitambi. Awo olulituuka ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama w'Eggye, ndiggyamu amannya ag'ebifaananyi mu nsi so tegalijjukirwa nate. Era ate ndiviisa mu nsi bannabbi n'omwoyo ogutali mulongoofu. Awo olulituuka omuntu ng'akyagenda okulagula, kale kitaawe ne nnyina abaamuzaala balimugamba nti, tolibeera mulamu, kubanga oyogerera obulimba mu linnya lya Mukama. Awo kitaawe ne nnyina abaamuzaala balimufumita bw'alagula. Awo olulituuka ku lunaku luli, bannabbi balikwatirwa ensonyi buli muntu okwolesebwa kwe ng'alagula, so tebalyambala kyambalo eky'ebyoya balyoke balimbe. Naye alyogera nti, siri nnabbi nze, ndi mulimi wa ttaka nze, kubanga bantunda okuva mu buto bwange. N'omu alimugamba nti, ebiwundu ebiri wakati w'emikono gyo biki? Awo aliddamu nti, bye nafumitirwa mu nnyumba ya mikwano gyange. Golokoka ggwe ekitala okulwana n'omusumba wange, n'omuntu ye munnange, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Tema omusumba n'endiga zirisaasaana, nange ndissaako omukono gwange ku bato. Awo olulituuka mu nsi yonna, bw'ayogera Mukama, ebitundu byayo bibiri birizikirira birifa, naye ekyokusatu kirirekebwa omwo. N'ekitundu ekyokusatu ndikiyisa mu muliro, era ndikirongoosa ng'effeeza bwerongoosebwa, era ndibakema nga zaabu bwekemebwa. Balikaabirira erinnya lyange, nange ndibawulira. Ndyogera nti, be bantu bange, nabo balyogera nti, Mukama ye Katonda wange.